Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Onyumirwe olulimi lwo. Olugero lwaffe lugamba nti awo olwatuuka nga wabaawo omusajja ne mukazi we ne bazaala abaana baabwe 3, omu ne bamutuuma erinnya lye Magulu, omulala mutegeevu ate omulala kamanyi. Bwe batyo abaana ne bakula. Magulu n'ayagala nnyo okuyigga era nga musajja wa mbiro ez'ekitalo. Lwali lumu n'agenda okuyigga n'embwaze, n'okusiiba n'asiibayo, naye teyafubutula nsolo wadde n'egi. Kale yagenda okulaba ng'ali mu ddungu ewali nnyo nga takyayinza na kulengera waabwe. Awo enkuba n'etandika okutonnya nnyingi nnyo n'emukubira ddala eyo mu kibira eyo gye yali mu ddungu, n'okuyinza n'atayinza kukwata mafumu olw'obutiti. Yali ayimiridde wansi w'omuti n'alengera omukka nga gunyokera wala. Wakati mu ddungu eyo n'agamba nti leka ngende ntuuka awali omuliro mala okwotako katono ndyoke nzireyo eka. N'agenda n'atuukayo, naye yali tannayingira mu nnyumba. Nnyinimu n'amugamba nti nkwegayiridde toleeta wano embwazo. Embwa nazo zaali zatuuse dda mu nnyumba kubanga nnyinimu kyali kisolo nga zaagala kukikwata. Ne Magulu n'azigamba nti mumuleke temumulya. Era Magulu bwe yatuula, embwa ziri 2 ne zisitama ku mukono, ne2 nazo ku mukono ogwa ddyo, ate 2 nazo ne ziryoka ziyimirirawo mu mulyango mu nnyumba y'ekisolo. Ekisolo ne kimubuuza nti ovaawa? N'akiddamu nti nva mu kyalo. K'ekisolo nti ogenda wa? Ko Magulu nti ngenda waffe. Ate ne kimubuuza nti ekikuleese wano kiki? Ko Magulu nti nzize kwota muliro guno kubanga enkuba enkubye nnyo. Ne kimugamba nti enkuba njirabye okuva ku makya nange sinafuna kyakulya. Kale omuliro yota naye mala kugoba mbwazo ezo zifulume wabweru. Magulu n'addamu nti siyinza kugoba mbwa zino kubanga be baana bange ntambula nazo, nsula nazo era ndya nazo. Awo ekisolo ne kisirika era obudde ne buziba. Magulu n'asulaawo ng'alowooza nti bw'anaagenda ekiro kijja kumugoberera kimulye, era ne yeebaka. Embwa 2 ne zituula emiranamiro, 2 endala ne zituula emitwete, ate 2 erudda n'erudda. Kyokka ky'ekisolo tekyebaka, ne kirindirira Magulu n'embwaze beebake bonna kiryoke kimulye. Kati bwe kyalaba nga yeebase ne kiyimuka mpola okumulya, naye embwa zonna ne ziyimuka ne zimuha. Eyo teba mbizzi. Embwa ekola etya ng'efuguma? Embwa tefuguma. Kozi nagamba embwa ekola etya? Ne kigamba nti gwe musajja. Ekisolo ne kigamba gwe musajja, embwa zo zibadde ki? Yeekangabiriza. Naye n'addamu nti waliwo kye zirabye. Kyamwegezaamu emirundi wagindaba 2, obudde ne bukya. Bwe bwakya Magulu n'ayimuka n'afuluma era n'ekisolo ne kimugoberera. Magulu bwe yalaba kimugoberedde naye n'asimula embiro ez'ekitalo n'embwaze ne zimugoberera era ekisolo nga kimusimbyeko. Magulu n'embwaze badduka nnyo okutuusa lwe baava mu ddungu. Awo Magulu n'atandika okulengera ebyewaabwe era bwe yalaba ng'atuuse kumpi n'abantu n'atuula okuwummulako n'embwaze. Ekisolo bwe kyayimira ne kimugamba nti musajja gwe gwomponye okugenda nga sikulidde. Ko Magulu ye nkuwonye. Ne kimubuuza nti ye erinnya lyo gwani? N'akigamba nti nze Magulu galeka enkuba n'omuyaga. Ne kimugamba nti omponye naye ndikulya wona we ndikusanga ndikulya musajja gwe. Genda oli enkokoyo kati. Manyi nti oli muyizzi nnyo, ndijja nga ndi muti omulungi omulongo omugolokofu. Olingula n'onteeka mu ffumu lyo n'enkulya. Ndijja nga ndi bikomo ebirungi, mukazi wo nannonda n'enkulya. Ndijja nga ndi
lubugo olulungi bw'oli n'ebikka nga nkulya oba ndijja nga ndi mukazi omulungi ow'empisa ndikulya. Ne Magulu n'akigamba nti nina muganda wange mutegeevu ali kutegeera era nina ne muganda wange omulala ye kamanyi ali kumanya era n'embwa zange ziri kuwunyiriza. Awo ne kigenda naye n'agenda. Abeeko olwamulaba ne bamubuuza gye yasula era n'ababuulirayo n'abategeeza ebyamufaako n'ekisolo bye kyamugamba era naye bye yakiddamu. Enkeera mukazi we bwe yagenda emugga n'asangayo ekikomo ekirungi n'akironda n'agenda nakyeka. Bwe yatuuka eka n'agamba nti bannange nnonze ekikomo ekirungi ennyo. Mutegeevu ne kamanyi ne bamugamba nti kizzeeyo mangu, ekyo si kikomo wabula kisolo. Leero bw'olabayo ekintu ekirala eyo kiyiteko buyisi. Enkeera ne balaba omuntu ng'alina omuggo omulungi ennyo era nga agutunda. Magulu n'agamba nti muleke ngugule. Baganda be ne bamugamba nti weerabidde Magulu. Magulu n'aguleka. Enkeera ne baleeta olubugo olulungi ennyo. Magulu n'agamba nti leka ndugule. Baganda be ne bamugamba nti luleke olwo si lubugo kisolo. Ne wayitawo ennaku ntono ne wajjawo omukazi omulungi ennyo n'abasangawo bonna Magulu ne baganda be. Baganda be ne bamugamba nti Magulu omukazi muleke kubanga si mutuufu kisolo. Naye munne Magulu n'agaana. Magulu yagaana n'atwala omukazi n'amuwasa. Kaakati munnange bw'amutwala yali agenda okwebaka, embwaze ne zimwetooloola. Obudde bwe bwatuuka mu ttumbi embwa zonna ne ziboggola. Omukazi n'agamba nti owange embwazo zibadde ki? Omukazi n'agamba nti sirabanga bantu basula na mbwa nga ggwe mu nnyumba, zigobe zifulume ebweru. Magulu n'agamba nti nedda, nze nsula n'embwa zange mu nju. Ekisolo ne kikola bwe kiti emirundi 3 nga embwa zigaana okumulya. Enkeera omukazi n'abuuza bba nti eno eriyo emiti gya kawoowo? Ko bba nti nedda. Ko omukazi nti jangu nkutwale gye giri naye toleeta mbwazo. Munnange omusajja naye n'amala gagenda nga tabuulidde baganda be wabula nnyina bwe yagambako yekka nti ngenze n'omukazi okutema emiti gya kawoowo naye embwa zo zisigale wano kubanga omukazi azitya. Naye bw'olaba akakoola nga kagudde ku bbeere eri erya ddyo nga ozisumulula mangu nga zijja. Ebyo yabyogera nga mukazi we taliiwo. Ne bagendera ne batwala n'embazzi ey'okutema omuti. Batambulira ddala olugendo luwanvu ne batuula awali omuti omunene omuwanvu. Omukazi n'amugamba nti omuti guno temamu amatabi aga wakati olinnye waggulu, embazzi ogireke wansi n'agikuwa ng'omaze okukwata amatabi amanene. Munnange ne Magulu n'alinnya. Naye bwe yalinnya ng'amugamba okumuwa embazzi, omukazi ne yeekunkumula n'afuuka ekisolo kiri. Ne kimugamba nti Magulu nakugamba ntya? Saakugamba nti ndikulya, nakugamba ndikulya. Ne Magulu naye bwe yakiraba n'anoga akakoola ku muti ogwo n'akakasuka ne kagendera ddala ne kakuba ku bbeere lya nnyina erya ddyo. Nnyina n'asumulula embwa ne ziryoka zijja ne zikwatira ddala ekkubo eryo lyennyini Magulu ze yayitamu. Awo ekisolo ne kitandika okutema omuti nga Magulu ali waggulu. Gwali guli kumpi okugwa ne wajjawo ekinyonyi ne kigugwako ne kigamba nti omuti oguliko Magulu teguyinza kugwa kubanga musajja wa kisa nnyo. Ekinyonyi ne kikola emirundi bwe giti 3 ng'omuti we wagala okugwa nga ekinyonyi kigugwako nga kirinda embwa ziri zituuke. Omuti ne guddawo nga bwe gwali. Ekisolo ne kigoba ennyonyi ne kiddamu ne kitema omuti emirundi 3. Kati Magulu n'alengera embwaze nga zijja gye yali era naye n'aziyita. Ekisolo ne kigamba nti olimbye zaakuwonya luli naye leero nteekwa kukulya, nja kukulya. Naye kyagenda okulaba ng'embwa zituuse ne kyefuula mangu omukazi ne kigamba nti sebo mbadde nkuzannyisa buzannyisa. Ate Magulu n'agamba nti mbwa mmwe mumukwate mumulye.
ne zimukwata ne ziri omukazi kumbe nga kisolo. Magulu naawona n'addayo eka nga nattente naawe embwaze ennyama nnyingi nnyo era naye n'alya nazo olw'okwagala okuzisanyusa kubanga zaamuwonya ekisolo kiri ekyali kyagala okumulya. Nange awo we nalabira. Awo olwatuuka ne wabaawo omusajja nga munene. Tuula tufume enfumo mu program Onyumirwe olulimi lwo.